ne musosola Evelyn Ragu ne musosola ne mumulagi ne musosola akalambo k'omukazi ne mu kasosolera ddala completely. Muganda wange Katonda Mukama Katonda ngate we muyite ne bali we mupositinga we mulaga we are sorry for the missing you so much. You have been very humble, very disciplined, very angry. Export TV to the world. Akalambo gwa Evelyn Ragu akalambo k'omukazi mu maziga ag'ekika ekyawaggulu ng'ate we mulaga mbu nammwe mwalumiddwa mu nsi Uganda. Kati emirambo najjo kati n'emirambo tutuse ku level y'okubanga emirambo tujye categorizinga nti guno omulambo gwa VIP guno gwa ordinary kana akalambo tekayimba nnyo kuba te Evelyn Ragu tagwa mu batayimba nnyo. Ne musosola Evelyn Ragu ne musosola ne mumulagi ne musosola akalambo k'omukazi ne mu kasosolera ddala completely. Muganda wange Katonda Mukama Katonda ngate we muyite ne bali we mupositinga we mulaga we are sorry for the missing you so much. You have been very humble, very disciplined, very angry, very beautiful, very nga we mumwogerako ebigambo ebirungi ebizaamu amaanyi eriyo yalaba nafuna n'endasi mu mutima nti omulambo gwaffe gubadde gwampisa nnyo omuyimbi waffe abadde bagenda mu miisinga nnyo. Ne musosola akalambo k'omukazi okutuuka ku ekyo. Bakyali bange baganda bange benzikiririzaamu omanyi bino ebintu byangu atamanyi kubiraba. Bw'owulira omubbi ali kubba eri mu banneyiba tosanyuka. Why am I for the saying? Omubbi takkuta bw'amala bali azzaako ggwe. Kati endulu ogyekubira bukyali. Evelyn Ragu gwe muwanye nga bw'alina empisa ne mumupositinga era ne mulaga mufaayo nnyo mukazi wattu mazima ddala ne musosola akalambo k'omukazi okukatuusa ku ekyo. Olwo ate abatalina mpisa emirambo gyabwe mugenda gikumako omuliro. Abayimbi b'e Uganda olunaku lwaleero neeyongedde okubalabira mu kiti ekirala neeyongedde okulabira abayimbi b'e Uganda mu kiti ekirala ennyo ndabika mbadde nze sibategeera bulungi nga mbeera n'abayimbi b'e Uganda ne tuseka ne tutikkatikka amannyo buli muyimbi gw'ensanga ne nsinika amannyo ne ngamalayo mu kibuno ngenda tandika okubala amannyo ge nnina okusinika. Era bakyali bange nga tetunnagenda mu bingi nakwesudiya nga tonnasudiya nnyo muyimbi wo. Simanyi ndi tiimu Shiba Kalungi, simanyi ndi tiimu King Shiba, simanyi ndi tiimu Omukunji Atasa, simanyi ndi tiimu Sindi, simanyi gundi ye yakubye ebbato gundi ye yawangudde. Gamba omuyimbi wo akolerera akalambo ke. Buno obusosozi obuyingidde mu ggwanga Uganda ne buva ne ku mirambo kati buvudde ku bantu kuba obusosozi bubadde kuffe bantu mu mawanga. Mbisimayi gundi Munyankole gundi Muganda gundi Musoga gundi Munubbi gundi Mulango bitegeera. Kati obusosoze bulinnya eddaala buyingidde ne mu mirambo. Kati ate kinnuma bonna beefuulira ddala nti tebamanyi kyage. Mwe kakati mulaba mwe muli kulaba bya mawulire ne mulengera mbu bali wali eri balumirirwa nnyo Evelyn Ragu. Naye kakati nganze abaddeyo ne ntunuulira ebintu byange. Era kakati ne bakyali bange abatera okwerabira ku supiidi ne nkusaba ne njagala okujjukiza abayimbi bonna abaffe e Uganda. Waliwo n'abayimbi ababadde bafa ne bannabitone nga si bayimbi oluusi ba comedian baki nga impact ne bwe tuba tugambye tubale amaanyi ge gabaddeko nga gabadde tegatuuka ku ga Evelyn Ragu. Let me for the telling you the truth tuve mu kwebuzaabuza. Omukazi bwe yamaze okufa kati abatabitegedde nze kandubawe mangu supiidi. Omukazi bwe yamaze okufa Evelyn Ragu akutuse family ng'ewandiika nga basaba National Theatre nga bwe kibadde kikolebwa ne ku bayimbi abalala nti tusaba omulambo gwa Evelyn Ragu
guleetebweko ku National Theatre. Abatamanyi National Theatre y'ekifo ekyaweebwa bannabitone n'abayimbi. Era omuyimbi bw'aba afudde atwalibwa ku National Theatre. Ekyo mukirabye ku bayimbi abadde bajja bafa. Bwe babawandiikidde, bwe babategeezezza ne babagamba temwatutegeeza mu budde tetujja sobola kuleeta wano kalambo ka Evelyn Raggu. What is it for the mean? Mu Uganda essaawa eno lwaki mbaga buli omu alwana akolerera akalambo ke. Essaawa eno emirambo mu Uganda ndowooza gikola n'appointment ng'olina okutegeeza abantu mu budde nti bannange nno omwezi ogujja ennaku z'omwezi 3 ku Lwokuna nja kufa. Mune basobole okubeera nga bali aweya. Ndowooza kati mu Uganda n'emirambo gikola appointment. Okufa kukola appointment nti nze ngenda kufa lunaku bweruti. Ne babasaba ne babeegayira ne babagamba bannange tusaba Evelyn Raggu abadde ne bafaani be ne babasi bangi nnyo naye abadde ne bafaani be Mukama be yabawa. Mutuweeko ku National Theatre tuleete omulambo gwaffe gusulewooko ne we kiba ekiro kitya kimu. Bagambye ate mwatutegeeza mu budde temwatuwandiikira mu budde. Nze olaba mulle ebyamazima njagala nnyo Eddie Kenzo. Nate Eddie Kenzo mu mutwe gwange mwana ntandise okufuna mulayike mu mutima. Simanyi oba endowooza gye ndi ofuna yentuufu oba yenkyamu. Ne papa Eddie Kenzo kubanga ate gwe nze ntera nnyo okukkiririzaamu olw'ensonga bino Evelyn Raggu byabadde ayitamu haso z'ayitamu zonna ozimanyi nti gwe Buladi wali wakubbala wava ku street Mukama n'akusitula nga naawe weerwanyeeko finally n'ofuuka president owa federation. Era federation gy'ogamba nti egatta ddoboozi ly'abayimbi ne bannabitone era erwana ku nsonga ennene. Kakati abantu ogenda babayimbi ogenda bakakasa otya nti n'ebinene bisobola okukolwako nga n'akantu akatono koolaba nti akalambo k'omukazi ono bambi abadde atobye ennyo nga temwasobodde kateekerawo ddoboozi. Era we bukya ne nkubuuza kati federation erina mugaso ki mu ggwanga ng'oggyeko amalya g'ensimbi mugenda kwanukula mutya mullo. Nze nate ngenda kujja nnono newo ogwo omulambo ngutwale ngwetwalire ku National Theatre. Nabadde ngenda kujjaawo nze ngunone ntuuke ku National Theatre. Nze mundagoyo omusajja eyagambye mbu akalambo ka Evelyn Raggu mbu tekaakola appointment mbu teyabategeeza mbu agenda kufa n'olw'ensonga eyo yadde talina twalibwa ku National Theatre. Nze nate ngenda kujja ngusitulewo ngutwale tusisinkaneko n'omusajja oyo mugambe nti omulambo guno gulina okujja ku National Theatre nga bwe kikolebwa ku bayimbi abalala abantu bamukungubagire bafaani be bajje bakuŋŋaanireko awo. Yes, okumuleeta ku National Theatre yabadde tajja kuzuukira nti ewe bamuleeta ku National Theatre ng'azuukira ng'era n'abaasooka bwe babaleetawo tebaazuukira. Naye ng'akabonero akalaga nti Buladi abayimbi bonna nti okitegeera nti buli omu yabeereramu munne nti we bukya nga Eddie Kenzo omukka gukuweddemu tokyasobola kussa tokyasobola kwogera tokyasobola kulya nkoko. Bano abasigadde nga bakyasobola okwogera basobola okuyisizaawo eddoboozi ne bagamba Kenzo ku byakoledde ensi yaffe Uganda twandirowoozezza bwe tuti. Naye mubeera nga ne kalamboka nga ne Evelyn Raggu mwana mwamulaze bina ne musosola akalambo k'omukazi okutuuka ku ekyo yadde afudde emponga byoya. For the getting of what I am for the saying. Okategeera muganda wange. Ddala nga tulina federation ate buno obusosoze nno buzze nabo. I am sorry for the disappointment. Buno obusosoze buzze nga tumaze funa bino ebibiina ebizembu yebikulembera abayimbi. Federation Uganda Federation simanyi Wuma Uganda Musician Association Wuma Cindy yagikulira. Wuma ndi kuginenyaamu nko kitono olw'ensonga Cindy nga president abadde very busy tight mu bya tusobola okubeera awo ne tugamba Cindy yabadde busy.
naye nga ne papa wange Eddie Kenzo gwenjagala gwenjirawo omubiri Buladi nga gw'omu ku baasoose okubika omulambo era n'ogamba tugenda kusubwa nnyo obadde nekisa obadde muyimbi mulungi obadde w'amaanyi ensi egenda kusubwa ddala ow'amaanyi bw'aba bw'atyo waasasulwa naawe n'okiwulirako federation egamba nti nno eyajja egatte bambi mugattire wamu eddoboozi nti wabaawo omwana ayagala olabisa omuyimbi oba kikoze kitya nga mugatta eddoboozi oyagala kuŋŋamba papa Eddie Kenzo federation singa yayingidde mu nsonga ezo ne mutalabisa nnyo kalambo ka munnammwe katuusa ku eyo level Buladi gweyagala kugamba nti awaliwo eyabadde agambayo nga Kenzo okulembeddemu n'obagamba nedda omuyimbi waffe ajje omulambo waffe ajje okategeera kubanga era nze Eddie Kenzo mu kumwagala ennyo n'okumufollowinga ennyo nzijukira ne we yava ng'avudde ebweru ng'awangudde oba yali BET oba yali awangudde awadi ki Bobi Wine n'agaana omunona ku kisaawe omusajja yanyiiga olw'obusosoze bwe baamulaga lwaki tebamunonye ku airport kakati naye woba okimanyi nti ososola omuntu munno kyalina ekituufu ekirina okukolwa kubanga era oli ajja kugamba Bobi Wine waataamunona awadi baagisazaamu teyagituusa wuwe okitegeera naye era naye akulaga lwaki nti buba buntu butinitini okitegeera buba buntu butinitini bwe buti nga bulinga obutalina makulu nti era n'okwata ivulinira gw'omulambo gwe guteeka ku National Theatre tekirina nnyo makulu tekirina nnyo kyogambu kubeera ne bwe bandimutadde ne batandimutadde yafudde era guba mulambo but again kirinawo oko kyekyongera okitegeera oba ensonga yange eri kutegeerekeka bulungi buno obusosoze twali tetulina ebyo bibiina simanyi federation simanyi wuma bikoze bitya simanyi bikoze bitya ng'ekintu kibalansinga essaawa eno tulina ebibiina bivuddeyo wuma eraga ekola nnyo teri kinuma abayaaye balaga bali bizi bakola nnyo federation eraga ekola nnyo simanyireyo twasayininzeeyo biliyoni simanyijo ne tusayiningayo zino simanyireyo ne tukola bweziti okitegeera naye nga tosobola yiirawo mubiri ani ono Fatina Linadi finally hadi eno discussion tosobola gitegeera Fatina ndabira ku guno omukutu Fatina bino tosobola kubitegeera muganda wange nsaba kwegayirira oli mukwano gwange oli follower wange tuwangadde ffenna eno discussion togenda gitegeera buli wendeeta emiramu waliwo emiramu agendeeta ekintu kyenjogerako nga manyi mu bafaani nga waliwo omuntu gwe mbamanyi nti omutwe gwe munafu nnyo amagezi ge matono nnyo tasobola bitegeera bino tosobola bitegeera Buladi wange mbadde nkusaba live eno soko ogireke Fatina Linadi tolina nalinnyo linga omulambo gwa Evelyn Ragu mbadde nkusaba bino soko bireke togenda bitegeera muganda wange lindako eno live weggwa ngenda kuleetayo endala ey'abasiru byogenda bitegeera lindako live ejja mbadde nkusaba genda osooka omalirize genda onaabe genda osale ebyoya live eno soko ogireke togenda bitegeera zino nsonga ndala nnyo muganda wange Fatina oli fani wange tuwangadde tuli bawamu era n'okunfollowinga saakunona wammwe ate follow yo njeetaaga sigenda kugamba nti foka kafoloko kanjijeeko nkeetaaga follow yo njeetaaga ne discussion eno soko ogireke erina abantu abagenda ogitegeera saagala weekake buli kimu ku kitegeero ojja kukola ensobe mu kwagala okulippira buli ekijja nkusabye mu buwombeefu tetuyomba soko oveeko live eno ya ddakiika 3 zokka bwe zimala okuggwa nkwegayiridde komawo ninawo live endala ejje ey'abasiru abakufaanana kati eyo gye tugenda obaako byogenda bitegeera naye zino ensonga ndalamuuko Buladi wange zino ensonga teziriiko ani awala naani zino ensonga ziriko jasi tubeere feya ekituufu ekirungi abantu kye bakoze tukyogereko nti kino kirungi omuntu waba akoze ekitali kirungi nakyo tumugee Buladi kino si kirungi okategedde naye kati gwona ayagala live ndese y'abantu ng'obwongo buba bulina obanga bukolakolamuuko kati Fatina omutwe gwe oguleeta mu bino ogenda nyigiriza obwongo bwo ogwedda lw'omutwe gusaanuuke kubanga bino byetaagamu obwongo ate gwe ebibyo mbimanyi biba tebyetaagamu obwongo so awani gye icon kyali kitya taata so n'olw'ensonga eyo
point yange weeri wano tewali wani awala nani kati nze omukunja ku butini bwange bwendiko sobola keera nti nsobola owalana Eddie Kenzo sisobola walana Cindy sisobola wala nani but let for the point being of the real kigende newa buli muyimbi yenno omuyimbi alowooza abeereyo n'agamba mbo nkubye endongo kuba ffenna abayimbi we tubeerawo n'abatali bayimbi buli omu mukyakola buli omu aliwo kwezi ne bakyali baffe batusudiya busudiya mukunja ogikubye mukunja oli wakabi nnyo mukunja byokoze byamaanyi nnyo ku nkomerero ya byonna akalamboko nga bakasosola ng'otandika okukolima so kino kiri ffenna kutuzuukusa buli muyimbi yenna buli alina omuyimbi kubanga ffenna abanda bano buli omu olinayo omuyimbi wo gw'osudiya eyo ng'oli kumugamba nti gwe ne kamiliyoni omusinga gwe kimanyi nze nabakyali abajja nina mikwano gyange abala bajja mu inbox yange eya WhatsApp nanga naye mukunja wakubye kino ekiyimba ekyatuli mu kkubo tujja okimanyi kamiliyoni talina byagambayo okategedde kati bonna bakyali bange abanda abo bakimanyi nti alinayo omuyimbi we nga n'omusudiya kati kino abayimbi kye balaze Evelyn Lagu kyekiri okutuyambako buli omu yeetereeze agambe munne omuyimbi gw'osudiya mugambe Buladi weebereremu kolerera akalambo je Icon kolerera akalambo bwe baba nga baddidde Evelyn Lagu ne bakulaga mwejasi temwabitegedde bano badde balaga birala kubanga abazubayiri famire si bantu bantalo okitegedde bo bambi batunudde butunuzi kubanga nze nakubidde oyo omukulu bamuyita Uncle Bossa abazubayiri famire ababadde mu nteekateeka z'omulambo ne famire ya Evelyn Lagu ne mbagamba ani aganye omulambo gwa Evelyn Lagu okugenda ku gundi ku National Theatre ne bagamba naffe tetumanyi kwegamba bo tebayagadde nateekawo mbeera nti nno biki nze nenkola okunoonyereza kwange nenzika deep ne mbabuuza ani aganye omulambo leetebwa ku National Theatre ne baŋŋamba waliwo omusajja bamuyita Ojoko Peter oba Ojokolo oba bamuyita ani kati omusajja baamujja oba eyo ggulu oba baamujja Ddokolo oba baamujja Luddawo oba Aluwa oba Sudaani toyinza kumanya naye nga gwe oyagala kugamba nga bano abalala ebya bwe baba baagala bikolebwa gwe oyagala gamba nti ebya Evelyn Lagu byokka yebyaganye gwe we baamaze okugaana walabyeko Uganda Musician Association WUMA ekulirwa sending erina ekiwandiiko kyetadde wali nti for this of the reason of the doing the Evelyn Lagu of akalamboka Evelyn Lagu it is not for the going nti oba ensonga bweti ne bweti oba kale federation ekulira dadi wange papa waffe Eddie Kenzo nti eteekeyo ekiwandiiko nti oba National Theatre wano kyemukoze tekibadde kirungi mwandimuwaddeyo ekiro ne wekibeera kimu. I don't know for the getting of the saying. Eno wake up call fenne tuzukuse era nsinzira wano ndi kuyima wano kweno live nkowoola nkuba omulanga ngampita abayimbi bannange bakyali bange buli abadde asuubira nti oli wa kitalo nnyo toli wa kitalo genda otandika okukolerera akalambo womala okufa bagenda kupositinga bagamba obadde wa kitalo nnyo obadde wakabi mu industry akalambo ko batandika okasosola bakagane n'okugenda okungubagirwa ng'abayimbi abalala we bakikola nkowoola abayimbi bonna ntandikire kwani ndowooza tubamenyere wamu Kalifaganaaga kolerera akalambo King Shiba tukolerera akalambo yonna gy'oli Lodeni Waikala Kabako tukolerera akalambo Maulana Rain ne Kasozi mukolerera akalambo Madrat ne Chiko mukolerera akalambo Omukunji atasera kolerera akalambo ani kubaba bayimbi bezo federation ne WUMA bosejja bogerako yene wana batalinayo yadde oluyimba lwe tumanyi era wana afe enkya bagenda kuteekerawo embeera bakutulage nti wa kitalo nnyo okitegeera bamuteeke wali eri era bamuleete bamuteeke wali bagambe ebyo okitegeera mu mbeera eyo soka ono agambye King Fa kolerera akalambo King Fa bagambye vayo kolerera akalambo ko Van Cat CUG agambye Alien Skin akolerera akalambo Alien omulambo agukoleredde ani omulala tannakolerera akalambo je Icon naye Fatina
nefati nagolooza okujja kakati nze onvuddeko kati ate ozze kujja icon gw'oli okuvuma gw'owemula ebigambo ebinene gw'oyagala kundowoozesa nti essimu yange omuchina we yali aginkolera tebanteekerako ka blocking nga naye togenda kummalako mirembe olinga saana kuyomba naawe boy temuyomba naye lwaki nga muyomba naye nze ntaddewo nze mulesa atufuukire ekizibu ku simu yange erina aka blocking mbeeraawo ssebo atufuukire naye ekizibu kati ali eri akubidde bulunokke bagambye ekolerera akalambo reigi bagambye ekolerera akalambo ani omulala easy bagambye ekolerera akalambo ndisoma manyi kipampa bagambye kolerera akalambo ani omulala bulunokke bamuzeemu ogwokubiri akolerera akalambo kyemuga bulunokke tannakola Catherine Kusasira bagambye akolerera akalambo abo bagikolerera buladi Shidi Style bakumenye kolerera akalambo Kireva je akolerera akalambo King Shiba mukolera sitegede Museveni oyo gugwe yagukolerera Bebe Kulu bakumenye Bebe Kulu kolerera akalambo Kid D bakumenye Tom D bakumenye omukunja atasera ibanaye ate munangiridde nga nange ndi wano Bobby Wine oyo president blood yagukolerera nakolereramu n'amagoba Our King Shiba naye nono yagukoleredde baba oyo mulalamu ko yadde byagiramu ne bitutabukako naye oledera abadde amaze oliwanikayo mu bbanga yonna gyali me salute you mwana era nsimanyi obudde bwe tubadde nga naawe nange n'okwebaza bafaani bo nagambye Eddie Kenza akolerera akalambo Eddie yagukoleredde omulangira Suuna bamugambye akolerera omulambo Kimenka bamugambye akolerera omulambo Jose kiba Jose bangi Cindy Byeibe bamugambye agukolerere Cindy agukoleredde nno naye Grace Kani bamugambye akolerera akalambo abula ye Grace Kani akyalina okakolerera Kireva je bamugambye akolerere Suuna Beni bamugambye akolerera akalambo Aluna Mubiru bagambye akolerere Alimpa Ronald buli linnya lye bamenya lyensoma Sheila Kasule kati bano abali ku mukutu gweno bali mu bbato ya kwevuma full figure bamugambye akolerera akalambo naye ate ye full figure akyalina okakolerera ennyo baaba ye tannatandika nako ani omulala Kamiliyoni oyo yakolerera akalambo B2C abo bakakolerera Fresh Kid blood wange Fresh Kid bamukozesa ensobi era gye bamaze ne bakozesa ne King wano Fresh Kid bavaya ba motivate sting speaker ne abawi b'amagezi agamba Fresh Kid oyo manager Francis manager we amubba amufiiriza amugaggawaddemu omwana bamuyimbisa zisho tasasulwa omusajja n'amuta okuva we yamuta ba motivating speaker bamuleka eri nange yekimu ye pressure ebadde nga wano bambi omwana bamubba mukonja ali gaggawala mu mwana mukonja cannot be there without that one era mukonja is for the fail we are you kati nga sikyabawulira mwaddawa nagwa abawi b'amagezi mubagende nga kompola bannange bali batomeza MC10 bamugambye akolerera akalambo MC10 ye ne wanaagukolerera ogugwe gwakona tegukyasobola kudda ngulu Kapakati bamugambye akolerera akalambo Figo Famous nsenso kulaba bane tukyali mmenya abalina okukolerera emirambo gyabwe kino ekisosola mirambo buli muyimbi buli alina omuyimbi wo nga kuofiira bwe budde lusuku lwa seminti akolerera akalambo bamumenye Love Mase yani Love Mase linnya lye terinayingira na like Love Mase linnya lye tunawulira nti Love Mase yani oyo tetuli kati oyo yakyalina olugendo lunene kuba tannatandika nako Pejo nogamba yakolerera okwetunda Hassan Nduga bamugambye akolerera akalambo Palaso bagambye akolerera akalambo oyo Palaso blood muleke
oyo ali mu famire y'abamayanja ne waba takakoleredde nnyo bali abaana bawanikayo ebbango buladi fresh jjajja akolerera bane mwebale kwogera ku fresh jjajja. Thank you so much banange omuntu alese. Waliwo agambye Phoebe akolerera akalambo. Ibada bwe mwagala kunteeka mu mpalana z'abantu bannaye. Anyway, for the doing of the putting of the charging. Phoebe bagambye naye bamumenye wano. Kasuku kukuva Zabanga Dembe FM. Abakozi b'amalediyo abo n'ab'ama TV. Leonard Mayinja. Oyo yenna akyalina ogukolerera yali agukoleredde nga gunoze. Naye ate olwagira oba n'akola atya. Kati baaba alina okubiddamu buto ku ntandikwa. Alina obiddamu buto. Nina kyende I am for the doing of the putting of the charging here. Emaze negendamu. Ani atanakolerera kalambo. Bonna tumanye abalina okukolerera akalambo otyo. MC Kati bagambye akolerera akalambo. MC Kati nga ndaba nga akolereddemu ko kalambo ke. Naye akyalina okukola ennyo. Kapere. Musajja wange Kapere bannange. Omwana w'abandi agambye Sanyuka TV yonna yeetaaga ekolerera akalambo. Temunteeka mu bintu by'abasanyuka TV. Van Katz agambye King Saha akolerera akalambo. Boy oyo muleke buladi. Muganda wange. Oyo yakolerera akalambo oyo yakakolerera alinde kimu akoyo kaggwa kaleke ako tukaleke tuleeta abalala. Mukunjo wa BTF. Bondi tomenya wano manya mujja bi recordinga mudemu mu bipositinge mugambo omusajja mbo sebo oli omwana yeeyita omukonja atasera sebo kati yeeyita mbo wa kitalo nnyo sebo yagambye mbo okolerera akalambo mwemba manyi omusajja osagala mutataganya buladi omusajja oyo weebukunja. Shaloni na Botute agambye kakono. Kati nawe tuli kwogera ku bantu tuli kwogera ku abasibe mubaleke babeere mu mukomera bannange. Saa mukyankalanye eddembe ly'abasibe. Chester agambye Brunoke. Brunoke nga ndaba akoleredde omulambo ki kyatakoze banaye kye mumubanja kati. Nze nga ndaba Brunoke abikoze abimazeeyo bannange. Waliwo munogo olaba nga abirwanyeeko n'agambye MC10. Florence agambye Walukagga. Nene Walukagga. J Icon tukolerera obulambo buladi wange. Mami Esther akolerera akalambo. Katisime yagambye. Salonga agambye King Shiva. Namwe temutudde mu bigobako. Sulaimani Mubiru agambye Full Figure mugamba akolerera akalambo ke kali bubi. Tolimbye walaya akalambo ka Full Figure kakyali bubi nnyo. Mpozi ng'afudde hamu Kigundu n'agamba mbawaddeyo miliyoni 10. Naye ggwe ekitabo ekyo. So banange explain gwadde ki. N'olw'ensonga eyo guys nze sina nnyo bingi nnyo bye ngenda beerako. Naye nze just obulumi bwange bwavudde ku kintu kimu. Ensosola gye mwasosoddemu omulambo gwa Evelyn Ragu. Mwasosodde akalambo ng'ate bwe mudde ne bali abayaaye balaga nti bamuliko nnyo n'omupositinga bamupositinga ne bamwogerako ebirungi byakoze. Banaye kati omuntu gwe boogerako ebirungi ebyo byonna ne babasaba busabi atwalibweko ku National Theatre akungubagirweko bafaani be bamukubeko eggeriisa evvannyuma abatasobole abadde batayinza kusobola tindigga lugendo olwo okgenda bambi muziika era nakyo ne kigaana. Kakati waba akoze nnyo gwe mugamba akoze nnyo abadde so disipulini nga bwe muntu mumuyisiza kati olwo ate ffe abatalina disipulini ojebula mwana ebintu by'ensi. Ono agambye olw'okuggula esikaani lukire nnyo ekyannamukaaka nga
olwo ku Grace-Kan keranyo ekyannamukaaka nga wala Grace-Kan bamuziika kyannamukaaka naye nange waliwo embeerawo nga nnumirirwa akalambo kange naye ate nenkyusa nennumirirwa akalambo ka Grace-Kan kubanga Grace-Kan ate akalambo ke kayinza obonaabona nnyo ennyo ng'akange naye byonna byonna era byansi Mukama yamanyi kubanga ono agambye Big Eye yalagawa Big Eye yabaddeyo ne ku mulambo yaliyo luli okwosajjo David Lutalo lwe yabaddeyo ne Spice Diana ne ani omulala Big Eye gyali nake wakoze ka video akasesanga oli ne Cindy Queen wa Mukunja ne Magnum nabo balina okukolerera akalambo baganda bange tukolerera obulambo bwaffe otherwise obusosoze bulinnyeemuuka eddaala buvudde ku kusosolegana mu mawanga ne mu bikula byaffe ng'abantu kati obusosoze bugenze ku kusosola mu mirambo. Ruth K. Mitwalo 2 gyaki sikitegedde Ruth K. Sharon agambye ne Vinka akolerera akalambo ke. Bruno K nga mumutaddewo nnyo bannaaye mubalina okukolerera obulambo nga nda Bruno K mumumentioninga nnyo Bruno K akoleredde akalambo ke bannaaye mwagala akole ki ekisinga abo baganda bange mwagala afiire mu struggle mutegeere nti akalambo akakoleredde. Then Nyamwiza Miri yaŋŋambye twagala Shiba kati ate waba taliwo wano ki ekikuleeseewo gwe ki ekikuleeseewo nga tomulabawo ng'olabawo nze kyobula nja kuva ku bano abasosodde omulambo nammwe bennyini mbatwaliremu nammwe bennyini temutegeerekeka bw'obeera naye wena ya muwizi wembeera naye nga mutandika tosobola kubeerawo oyo kapito wo tosobola kubeerawo atali bebe omufunamu akugaggawaza era watali ogenda kugwa nange ne ŋŋamba without hangenda kugwa kyabugagga gyendi okay let her going n'obugagga bwe okitegedde nange nensigalawo ate osigadde ondaba ate era still neokomawo nemukomawo mu second version ate where is she aliwa mukunja naye mukunja bambi kati so kiki mwe guys ekituufu mwagala ki kubanga olumu munsobe nemererwa okutegeera ekituufu kyeki ekituufu kye mwagala yeki ekitegeere bw'abaawo mwogera bwebiri bw'atabaawo era ne musigala ekitegeere so nze njagala akantu kammwe era gye bayi mu kamoli gye bali tebali kujja wano kundabira ku page live nti mbalabe nti gundi ali ku live yange naye bali eri bali ku for you page kwe bandabira balingizayo balabe Mukunja akyali n'amaanyi agenda okulingizaayo ng'alaba akalimi kasoma abantu 300 ate no nga sina nnyo nakyamaanyi kyembaga naye nga mbatu bisatu batudde balaba Mukunja ne bagana etwali tumanye agenda kugwa kati ekyo kyembagamba baganda bange ash after here ash ebyaffe obimanyi I will not for the talking of the saying of ear ash ndabira omuntu wange
munkubire manyi otudde naye awo naye munkubire mwaka on this nose omugube n'akalala wano ku this nose omugaye Uncle Mukunja is for the loving you so much. Yeah. So Aisha Omugonge angambye Mukunja akaviri tukajjeyo olaba nawe ebyoya wagano bisala byakula ne biyita ne munnika naye olumirirwa enviiri zange genda osala ebyoya nvaako sawa weefula nfaako ennya nnumirirwa singa bazadde bange tonnumirirwa kusinga olina kwerumirirwa yesu oba akaviri ye kagenda ekkatanga kaluddeyo genda osala ebyoya akange kaleke nze nva temunteeka ku puleesha nze sikolerera kutu nze nagana okolerera obulungi bw'okungulu mbunungi wennyo byo byembagamba n'olungi wa kafeesi n'olungi wa kaviiri buli kadde okyusa naye ng'omutima gulineko nga ne woba n'ekyokulya n'osanga afiira ku kkuba enjala wakiri okisuula mu ttooyi nga tokimuwadde kambiiwe kungulu ng'omutima guli kwalaali bulaadi ebyo nabigaana bulaadi kimanyi nze nafunako nabaana abaali bampa ddiiru ey'okukola sajjale ennyindo yange ng'akayindo ne bandaga ne be baakolako sajjale nga bagenda kunkola akayindo kabe nga kasongovu nga kalinga aka Dokita Sefuko nga nze nantemagana butemaganye nga Banaboy nga nze Banaboy we Uganda nga oba Eddie Kenzo we bandabako beesega bwesezi ne mugamba tebinnuma ennyo nangamba bakukolako amasaaji akayindo bakasepinge nga kasongovu ka Banyankole Banyarwanda ne mugamba Blood olaba saagala we muneefuulireko ba Katonda bw'abanga Katonda mu nnyindo zonna ezaaliwo yalonda gino emiddumu n'agamba Mukunja agenda n'egyo yalina ensonga ye lwaki yampa egyo kitegeera era zisobola beeraawo mu budde bwange obungi n'ebyokukola bye nnina mbeeraawo ndowooze ku nnyindo natuse ne Makerere gye nsomera bantuumye kubajjukira nkola bwa Dokita postmortem okulongoosa abakyala nga bazaala ne bantuuma Indonesia badde kubanze adambuza kati Dokita jjukira otuuka eri bateekako erinnya Dokita kati nga nze Dokita Mukunja ne balikyusa ne bongerako Dokita Indonesia neera byonna nabitutte easy kati nze mbeeraawo mbeere ku puleesha nkeere ku makya yalaze nkuba nino yiyandidde ki mbawadde hiiti ki nkoze vidiyo ki ate ntandike n'okulowooza ku nnyindo etagenda kuvaawo boyinze temugenda kunvuga supiidi mullo ndi ogu temugenda kunvuga supiidi bw'oba owulira ennyindo yange ogikoyo giraba awo ku ssimu yo gye wagula wonyiga sayidi awaliwo akapeesa ka bulooko viira ennyindo genda ofolowinga Dubala abalina obuyindo naye nga gye bali eyo nange mwenyini nagirowoozangako nenga naye ennyindo eno ng'eyitiridde ennyindo y'abantu basatu bagiwanze omu naye nagenda olaba nga kimazeeko emirembe okitegeera nentuuka ne ŋŋamba kanve ku nnyindo nkole ebintwalamu ki mu maaso so kati Indonesia Dokita Indonesia asoma Makerere era gw'ogenda beera ngaawo onvuma ennyindo oyogere ku nnyindo yange ojja kuba oli awo nga bantikidde nga ndi ku graduation nga gwe w'akayindo akasongovu oli eyo n'akayindoko okitegeera so kakati byebyo bye mbagamba nze zino enviiri ne we mba ngambye zibeereyo mwaka zisobola obeerayo sirina puleesha yaazo kale we nafaanana obulungi gunompaaki nenfuna ki we nafaanana obulungi kale ivulinira gwe yayoleseza ennyo empisa ennungi waabadde omulamu bw'afudde mumukoze mutya temwasosodde akalambo ke ne mukagoba ne ku National Theatre mwe bantu mwe musobola otomeza omuntu mwe boyi mutuwa amagezi mwe ba motivating speaker baakuno mutubuulirira mutubuulirira mutulwanako nnyo tufaanane bulungi kungulu Blood nze sirwana faanana bulungi kungulu tageti yange eri walala nnyo kale kanfaanana obubi kungulu ontunuulira ogambe ng'alina ennyindo ebiviiri ng'abirwisizaayo nnyo naye nga gwakyusa akaviiri buli wiikendi ne weetalema kindye n'oyambuka n'ogenda mu saluuni ez'ebbeeyi ne bakukyusa akaviiri ne bakukomola akasige ne bakukuuta amannyo ne bakusongola akayindo
nga byonna kungulu bakutereza naye ng'omutima mukyafu. Kale tulituuka mu ggulu n'endaba nze omusango nina gumu ku nsi kunywa njaga. Ogwo nagugumirira bwe ndituukayo Katonda n'aŋŋamba ogw'enjaga sobola kusonyiwa nga nzika mu Geyeena. After all sijja kubaayo nzeka, tujja baayo bangi. Okategedde muganda wange ate n'enjaga yennyini Katonda gye bagamba nti no tebaagala tuginywe. Era Katonda ye yagitonda, si nze nagitonda. Ekitegeera. So n'olw'ensonga eyo ebigambo byebyo temwerabira Champion Guddo, byonna ebirala gezaako byerabira naye tugenda wa Champion Guddo tukube endongo emenya amateeka. Naye akati Dr. Nyendonesia katuzime Lilian tukubye nnyo. So jegezaako okubalaga bano bakyali batubuulirira daga mugunja olina kubeera bwoti banange Kafumi singa nsanyuse nnyo okulaba kakwano kangaako kali eyo ku kyeyo bambi ebinankani byali bikakozesa ekiro ebintu amayembe gali gakakozesa ekiro n'enkaweereza eddagala naye kaŋŋamba ennaku zino tegakyakakozesa nnyo lwe gamukozeseza ganuuna bunuunyi. Export TV to the world.